All right, thank you so much for being a part of this family. Gwe ali ku Verse Strange 256 amanya nga bulijjo bambita Kali Lugambo Pro Max Simple MC kasita ondaba bot omanya mbanzize atenze sizze kunyumya sizze kuteesa sizze kubasabira sizze kubawa sala sizze kola ki Lugambo ate luli Pro Max kati jiteke ko share tugende maso. Now amawulire gafulumye yesterday amaje ne police bayabulidde oba balikulidde amaka oba premises za Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kino kitegeeza nti the family members, relatives are free to access the premises anytime they wish. Naye fera tukimanyi bulungi nnyo the family eyina obeera mu makaago okuli Bobi Wine, Babe Kyagulanyi Itungo n'abaana tebali mu ggwanga bayabulira eggwanga olw'okubanga batiisibwa obulamu bwabwe bwali mbu mu matigga. But of course kankuzeeko emabega ggwe andaba njagala olaba akatambi kaneeno akatambi kano kengenda okuzannyira ogenda kutegeera engeri Bobi Wine gye yasobola okusimattuka oba engeri gye yadaaza amaje agali gatereddwa ewuwe olunaku lweyaddukayo ojja kutegeera nti bitandise ovaayo kana akatambi njagala okatambuze buli omwaka fune omugambe ti Verse Strange gy'osanga ebyakabi katukomewo. Kati bwebadde mugambo gavumenti erina tekinologi, gavumenti erina ebyuma nga Kyagulanyi akolaga yabaddeko ewa Namboze mukono nenga yaliyo dda yabishootinga dda kuba yamanya dda yabasookayo mu maaso. Kyagulanyi is ahead of the Ugandan security. Kyagulanyi si wa bulijjo. Kyagulanyi si wa bulijjo. Babaga si wa bulijjo. Totegedde point yange kungu. So yabikola bino. Amutulogiko. Era abawumba tutu tebajja kuntegeera. Abawumba tutu niye abagezi bajja kukola ki? Kyagulanyi knew what will happen. Kati kino Kyagulanyi bayita okutagaza government. What about the promise he made? Kakati munabyafuzi afira ku bbala limu tugende mpola kungu. Njagala musokezi gye point yange ogitegeere. Ndi Kyagulanyi zino sini zonna zolaba ya shooting. Episode. Ngajana kujayo America ndi ku state house ya Museveni nga yakikwata nga tali. Kwa Kyagulanyi amanyi nebigenda okuddako myaka 10. Kyagulanyi na documentary nga agenda gita myaka nga 2. Nga yizo kolaga nga agifula president kibaita kubera artistic. Kyagulanyi yasoma MDD, music, dance and drama at university batuyigiza okuba innovative and creative. Kakati yafundikidde kiki yafunyemu yakubye government ya Museveni nti mwemumbalira nabuuka wodda. Kati akulaga tonnafuna bantu batuka kuntegeera yange nsobola okutagaza noteka sente mu security nga zindine wabwenu nyanywera chai kikite ati kati bino professor Ikaya abyogera ngano gwe mugaso gokuddeyo okusoma ku university kungu bejoti yakubitegeera. Kakati go tsubira Kyagulanyi agambe munafulumye gwagamba yafulumye enkeera security ya Museveni bebebana ku Kyagulanyi kumutega ku Katuna border. Kyagulanyi abayita Dalasha baba mutegera mu mazzi abayita mu nnyonyi baba mutegera mu nnyonyi abayita mu nyanja kibayita to be someone who's nkikunyonyole ntya kibayita okubeera omuntu ebweru bino byanjega temusobola kubitegeera bya buziba yotaganga ogenda ko mu nsi y'omwoyo okkiriza mu Katonda. Kakati zino ndabira ddala nga security ya Uganda mpuliriza security ya Uganda bagizanyidde ku mutwe ekisembyeyo ekisooka bagikubyemu ebituli. Kyagulanyi sinize yatadde zalowooza bana Uganda ddala kituufu abadde Uganda kati abafunyewo credit mpuliriza katono nnyo kungu mpuliriza nti kamaleyo kungu mbadde nsaba mmaleyo bagikubyemu ebituli singa yavuddeyo negati Kyagulanyi tumunoonya. Security emunoonya. Who says? Mukasa alifunsi. Banze kaseta bajjo mukono. Ochamira ku midala mbizi gyavaawo. Security Kyagulanyi yajibula bubuzi. You sure? Nze tonteka nagambe kati eno yabagezi. What makes you think security emunoonya? Security abadde munoonya yabubulwa. Security ebadde munoonya musambwa Kyagulanyi musambwa. Yabula bubuzi. Bagenda okuloza muntu mukwate ga yapuluka dda. Ati nze nagamba ze na intelligence. Yapuluka. Kungu zinalina kuba wa maje. Zinalina kuba wa maje kungu. Kakati zinambira mu security. Security ya Museveni werooleza.
nga Kyagulanyi yavaawo dda nga yapuluka Kyagulanyi amanyi wano mu Uganda okusinza ku geographical location and GPS tubasobola omukwata kati n'amanya nti kiki enyinza okukola ekigenda okuswaza security ya mwami Museveni ku international community kaneefule nti mbalimu bwe yeefudde nti abalimu n'ata documentary ne bategana emisanvu mu kkubo nga tabamanyi nti banoonya musanvu agutalabika kungu wano e Uganda kizibu nnyo okunoonya omuntu ng'oyagala omufuna notomufuna kubanga kakasi katono tulina technology tulina buboda buno osobola okutwakinga omuntu naye Kyagulanyi yakulaze nti kyemulowooza okunkola kati nakibuukadde emyaka 5 emabega oba 10 kungu otegera point gyengeza ndagabe togere empola ndi logiko nnyo no sikutegedde kiki onategedde Bobi Wine nolindako tugende empola twava mu kaluka January nga 15 wami Kyagulanyi think ya nga 15 oba yabula 17 presidential candidate ngo China security apparatus around you mukasera katono bweka olowooza yatambula Kyagulanyi n'afuluma n'agenda nga tebamanyi and you believe that I believe it why do you think that government security is good kati yabadduka kati we are not emotional gobatega ne baganda bakwata babi gobatega ne bateka abasirikale uwe gobatega ne bateka road block yabasinga businzi nzo manyingize kigenda okunzisa ku nsukuno mazima security bajabiza yabasoka kubanga Kyagulanyi amanya nti bwe nabeera mu Uganda bajja kunkwata because sawa sino Dr. Besigye omuntu asiba Dr. Besigye eyamanya akabina kawe kakola namuyamba mu nsiko eyabayamba okufa envunza eyabayamba ensekera ali mukomera bamutwala ne munago nga bulwadde agenda kufa kati Kyagulanyi omwana wawa ne gomba yebanyiza mukola batya security yaganye okukkiriza defeat maybe bino bye binkyaya immigration temanyi bino bye binkyaya amajete gamanyi mpuliza police temanyi police yekaza kungu Uganda security yekaza yanoonya musajja ne mubula yabaddukako ddanga tebamanyi yayinza kubanga okulonda kunabo nga nako wabula nako lumunadduka buyivu bwo amwe professor security yekaza mbu telibadde tenoonya Kyagulanyi it has been looking for him nebe byonna boyingira kiringa kubeera ng'okolera lady enofo omanyi weaknesses z'abakamawo bonna omanyi bakamawo kiki bagenda okulowooleza mu myezi 2-3 katuge n'osookayo bakamawo mu maaso kati bakamawo ne yeekaza kungu eyo nze mbadde muwa omusaala million 5 ze mbadde muwalo za buzinnuma naye nga zibuluma kati Kyagulanyi yabiiti nga mu biitinzi security teyagisooka mu maaso bino zino sini zolaba recording za dda byadda nga yagenda dda kati bagamba Kyagulanyi abadde ng'akeera emagero okuva ku makya paka kirabadde akola abadde yeetegekera gavumenti gubagamba abadde base kakati okumanya temulina intelligence ng'ogyeko bajje alaba ewala ompulira kati nabalowooza nti bituufu the security teyagala Bobi Wine nga tebamanyi nti security bagiwangudde buwanguzi kungu is Bobi Wine smarter than the very smart than the state and you think so very smart kungu very kati who is Kyagulanyi okubitinga security kakati ati who is Kyagulanyi to beat the security erimu abasajja betwawulira sente that's what we are asking who is him because there's some people about Kyagulanyi's escape Kyagulanyi's escape without being verified on the national airport without being verified on the borders makes him smarter than the entire system era singa nze mbadde president nandiwanise nengamba nze buyiza mbuvuddemu sikyasobola kukuuma bannayuganda na bintu byabwe how can a small man like Kyagulanyi escape if he is not smart but Mami Kyagulanyi jaga to be realistic and let's listen to each other twalina ba presidential candidates munana kubano omusanvu presidential candidates baali bavuganya mwami Museveni okay Mubaraka Munyagwa kyoka waliwo omugano fulume gwanga tebamwetaaga kasiba tebagee waliwo omugano fulume gwanga 60 okay Kyagulanyi bamwetaaza ki Kyagulanyi okusinziira ku message eyo najazenga mu campaign nga yagayagala Ntebe muyawula abantu abawerekera abagala Entebbe n'abagala Entebbe kyo kikufuula nti kungu you senior journalist and investigative journalist nekikufuula nti oli musajja wanjawulo mu ggwanga waliwo omuntu nga yagala Ntebbe n'omuntu kati Kyagulanyi abadde ayagala Entebbe ate bano bo bayinza okuba nga tuli mu kinyumu ne Munyagwa yayagala Entebbe Munyagwa yayagala Entebbe mpuliriza sijaga bantu Munyagwa yayagala naye Munyagwa ne approach ya Munyagwa tetwala Ntebbe because Munyagwa is a diplomat so Munyagwa wafulume ggwanga
tekina buzibu kakati kankuyigiriza nakino nkigamba abantu bali babiri mu Uganda Museveni tazanyisa Kyagulanyi na Besigye ate tubateeka muligiza munnabyabufuzi mulala yenna kirizagana nti abantu abasomoka mu Uganda oyagala geraganya mwami Kyagulanyi ku Dr. Besigye Kyagulanyi akoze ekyasobola kiddamu kungu Kyagulanyi Dr. Besigye for them they have played their part bali mu category yawo tobageraganya na muntu mulala yenna omanyi lwaki ngamba bwenti Kyagulanyi atoka Dr. Besigye omwana yasoma MDD atunda ensene ne gomba naja nateeka ensi ku bunkenke ngomanyi how much government manners lost because of Kyagulanyi omanyi sente government ezefiirido omanyi obwavu obutuluma lwa Kyagulanyi togenda mu bulango njagala tusomesa bantu bayige njagala tukole this is an educative program kati if you cannot see the contribution of that boy never underestimate because faabogera kale tukozeewo kinga Besigye kyakoze ne Kyagulanyi and I give credit Munyagwa yava navuganya Museveni openly na Munyagwa mwakole kake kankubulya mulagwe pa credit katono nnyo buli muntu avayo navuganya government eno muwa credit mpa Munyagwa credit mpa buli naye Kyagulanyi mwamu extra credit nti at least agenze najirabisa ku international image ekintu ekisinga okusomba President Museveni Bobby yadduse mu ggwanga teyadduse Bobby yatolose okudduka n'okutoloka Kyawule ate yatoloka dda teyatolose jjo okudduka singa yadduse ne bamukwata n'abapulomukikunyonyola entya singa nja kwogera olulimi lwakwa tuli ku TV tuli ku radio nkyogere ntya Bobby yabiitiize ayo nayo nnoana nno ate endala kanjikuyigirize katono nnyo kungu okutoloka kwa Bobi Wine ate kwabadde kukuba security kwabalaze nti newamwe ensolo badduka soko sirike katono tugende mpola ndi kutonzikiriza okutoloka kwakubye security okusoza ku ndabayo ku ndaba yange kakati what Museveni talina security katonda yakuma Uganda I thought muli mu struggle mwagala kukyusa bukulembeze kungu wasoma bajo bwogamba nti tuddawo twewaane Kyagulanyi yakubye security and then what yagikubye then chi kungu teri kintu kiruma kugamba nti nina amagye ng'otwala bajeti y'essente gwanga kungu n'ogula emmundu ne kamera n'oteeka ne kamera ku nguudo omuntu omu n'akudduka nga totegedde bajeti security obanenyaaki bakugambye tetumwagala bamwaga kati singa baali bamwagala kungu leta situleke disi gw'otoyagala ate n'ogera n'ogenda waka n'okukwata mukazi we n'okuuma ewuwe n'oteekawo road blogger singa baamuleka mbakuba President Museveni wedda gwe mmanyi yani betanoonya mwana oyo kumuwa hype it is the government of Uganda which builds Kyagulanyi kyekya batwaze batulugunyisa Babi ewuwe kyeki batesa road block ewuwe singa baite bamwagala byonna tebandi bifuddeko bandi muwadde manyi bandikoze bandi muwadde lidika na majine bamukuuma ompulira kunguntunulira mpulira bandigaye lidika yogenda Kyagulanyi weyagale weetaaye kubanga kungu logically bongamba nti nawangudde President Museveni yawangula ne percentage ya meka kungu tugende mpola President Museveni yawangula ne percentage ya meka sanvumu nkuwangudde 72% naye ate nsenti ku bunkenke ze ngende ewole ntekayo ebiggwa ze ngenda nenkwata abantu bo nze nkunoonya kitegeeza saawangula kati omuntu eyawangula bandibadde bamuleka ne yeetayanga bw'ayagala okay good kungu ontegedde bulungi nkugamba ontegedde bulungi nga munnamawulire kakati kinjagala otegeere nti security eri mu kwekaza nti omwana oyo abapulogamba nga tebategedde ngeri gyagenda bapulutukako ekjagala okikkirize kungu security yekaza magye mulukufu ekkirize nti omusajja nsomanyi njagala nnyo kungu nze nzikiriza defeat njagala bakkirize nti omusajja yabasinzemu ku magezi yabataddemu yabalaze nti art drama and music bina amagezi nti omuntu omuyimbi ayiye ekitontome nekiteeka ensi ku bunkenke abawa amaanyi tukube mu ngalo yatolose yakubye security ekimooni wadde kakati wadde yakala akole ki obadde mu kalulu nkabaddemu nnyo nga nkalaba sigwe nze nkabaddemu nga nkalaba abadde mu kalulu ng'asuubiza eggulu n'ensi no ng'asuubiza okukabanja mukabanje nga tukamaliza okukabanja ngenda kuddamu buli question naye njagala ombuuze buli kyekikuli ku mutima nkiddemu bulakulaga nti amwe professor ati ali mu kabanja kakati kankuyigirizeyo ekintu kimu Kyagulanyi bamubba akalulu yali amanyi nti bannayuganda bazuukufu kungu teri ojja okwaneko omukazi wakwana mukazi we kolisanga mukazi we nga tatuusa mirimu gya mu buliri mu kisenge naye nga goyiwe bya kikulu nga goyiwe complete man nga gokoze ekyo kyolina okukola kungu mukazi ono kakati kankubuuzeemu kungu
Situno iva ku gundi. Va ku bintu bya TikTok, tutuno iva ku TikTok. Kungu bokwana mukazi wo nga go performing emirimu gye kisajja nga itaji performing. Gwabo omukyama omusajja wo mukazi yabo omukyama. Nze wembandi okay then. Kati bana Uganda be bakyama. Kati Kyagulanyi ye kabanyemu agenda akabanje wonna mu nsonda atuke kotinda atuke gunda yakabanje. Kituufu Kyagulanyi yakola longo strategy. Nabagamba bano nze sobola okuba Kyagulanyi ebintu ebituufu. Kuba bwe mbambo kuba sibulinako busumu. Nti yajja n'okukyamuka ng'omuvubuka tomunenya. Nga yajja avuganya Museveni nga manyi mwangu. Naye ne bana Uganda bamuyiwa. Enkwe zaffe. Obuwumba tuutu bwaffe. Emitima gyaffe emibi gye giremeseza struggle. Kati yakola ki? Kati Sekago Kyagulanyi wandikoze ki? Adduke waddembe okudduka kati abakolere ki? So yasuubiza kyatasobola kutuukiza. Kakati tugende mpola ku. Awe no buzibu naawe. Tugende mpola ku. Kati yakole ki? Bino byonna mwami Kyagulanyi yabimanya. So n'obimanya n'osuubiza. Ng'amayi kakati Kyagulanyi. Nti nja kudduka. Kyagulanyi. Noka tugenda kabanja nga tugenda kudduka. Kungo ine emyaka emeka. Bajjo, that's a different. Tugende mpola oyine emyaka emeka. Ati njagala nkuddemu logically. Tojjayo oyine emyaka emeka ku. Radio 7. Walerekeddawo okunoonya ssente. Kyokka bunaku lw'onoonya ssente ozifuna. Mbulira. Sawa tubulya ssente we ziri. Twebakayo basi tuzuke tugende tuzifune. Ne Kyagulanyi alinga munoonyi wa ssente. Bisala ne biba muloosi ekya ne bikola. Naye yalowooza nti byayogera biyinza okujja ne bikola, biyinza okujja ne bigaana. Kungu yo human being anoonya ssente. Kyokka walerekeddawo okunoonya ssente buli lunaku okuzinoonya okubanga ssente ziri wali mu Bank of Uganda Mutebi azirina. Ssente ziri wali ku Parliament. Genda woozi no boziyita nnyangu. Bino ebintu by'enkyukakyuka obanga anoonya ssente kungu. Tomanya kigenda kujjako Museveni. Kubanga omuntu gwe tuvuganya w'amaanyi. Tugenda mu Bulanga manya tusomeze tumaleyo wano. Ogala kusanga muntu efudde. Talk to the Nation, Radio 4.